kyasinga ku bonna ssaawa zino, kyasinga ku Kenzo, kyasinga ku Kamiliyoni, abasinga kintu kimu sebo oli bulungi sinatta bw'ogamba otya tukunoonyezako ng'omutunuzi w'ensonga mu indasitule yaffe era twatukubira ettooki mu nsonga zino za King Saha ne Kamiliyoni byonna byadde bitambula wabirabye pointi yesooka wabikutte otya? Ekisookera ddala nali manyi Saha talumirwa lwaki because abadde ne Kamiliyoni for more than 15 to 16 years nga bantu ba complaining about Kamiliyoni byakola naye manyi nti tabiraba okitegeera yavuddeyo n'abiraba naye kirungi abitegedde era bulijjo akimanyi amumanyi omuntu bamuyita Kamiliyoni atakogga atatya mpalana zetayitozize tatya mpalana n'ebinnya ne Kamiliyoni so nze ekyansanyusiza nti bonna bemanyi ate bonna balina connection, bonna balina abanene, ate bonna balina eggaali, ate bonna balina abantu abasobola okuvuma kitegeera King Saha alina ttiimu esobola okuvuma, Kamiliyoni alina ttiimu esobola okuvuma. King Saha alina eggaali, Kamiliyoni alina eggaali. King Saha alina abanene ne Kamiliyoni alina abanene. King Saha alina connection ne Kamiliyoni alina connection. Kati beetwale. They're all big in their categories. Naye Kamiliyoni ali superb because Kamiliyoni y'omu ku ba artist bemmanyi abakyasinze okutunda mu Uganda ne wabweru wa Uganda nga tajja kuyimbira bannayuganda bokka. Kamiliyoni wagenda e Congo akuba, King Saha wagenda e Congo takuba. Kamiliyoni wagenda Gabon akuba, King Saha takubayo. Kyekinjawulo kiriwo. Tekiba kitegeeza nti Kamiliyoni mumanyufu nnyo okusinga King Saha. Kamiliyoni y'emu ku bayimbi abali God gifted nti talent ali original. Jacob ogamba Kamiliyoni Saha takuba bweru ubwo obuzibu bagamba olwavudde ate shera abadde yabweru eyammero nanti yawula show ey'okuyimbira abannayuganda abali Denmark or whatever case it is. Oyawula show ey'okukwata Kamiliyoni n'omutwala e Congo n'omutwala South Africa sijja kwogerayo kuba South Africa eri mixed, n'omutwala ne Kenya sijja kwogerayo, n'omutwala e Tanzania okitegeera agende Mwanza akubeyo, agende simanyi e Tanzania, Rwanda sijja kwogera nti Rwanda King Saha asobola okukubayo naye e Tanzania gwe bukyanga obeera wali olabe King Saha ng'ayimba e Tanzania just ensi eri mu East Africa naye waliwo ensi ezoogera Oluswayiri nga Kamiliyoni azitalaze okitegeera. King Saha is good, mulungi wakali mu generation ye, but Kamiliyoni is one of a kind. Kamiliyoni w'amaanyi, Kamiliyoni mulungi, Kamiliyoni ali God gifted erya ddala. Ayinza okuba nga alina embeera embi kuba teri muntu ku nsi ali perfect, buli muntu Katonda yamutunda ng'alina omugo bwe. Kamiliyoni w'amaanyi erya ddala era Uganda twandibadde so blessed. Era nze senga nalina sente nga nze ngana milioni zange nga 10 eza $, amu ku bayimbi bemmanyi mu Uganda basobola okuteekamu sente ezitafa ye Kamiliyoni. Jacob mu ndowooza z'abantu ezimu ze twafunye ziraba abamu bagamba nti fayini yakuba era asaana ekitiibwa naye generation eno siiye era yagwako. Kamiliyoni buli generation eriwo yiye kikuddiramu, buli generation eriwo yiye nga buli generation bweriwo yabasudde. Without basudde senga tetulina ba Kamiliyoni, without babasudde senga tetulina bamisa kimakula. Generation zino eziriwo za sebatta. Generation ya Kamili be bamwe nkobulya kino generation yange ba DJ Luni, I need to respect them because we were founder ba Emplorando bonna abakozi ba radio abaaliko abamanyi ku TV ku radio ba straka mwezi generation zaabwe bazioninga
tulina nabba wa respect bw'oba ogenda kumulumba mu lutalo omulumba with respect. Two-Face Dibia gyali gwolabeko mu Nigeria aguma Two-Face Dibia. Two-Face Dibia y'omu ku basajja aba generation eno zino. Tulina kwogera kuba Keifu Keita Sundo, tulina boogera kuba Yvonne Chakachaka, tulina boogerako okitegeera. So bw'oba ogenda kulumba Chameleone ng'akunyiizizza osobola omulumba but with respect. But tudo gulinya zero. Gutya Kisa kyakulembedde. King Sawa wakulembedde. Opinion polls. King Sawa wakulembedde wa wano nti amanyi ekinyumirwa amatu g'abantu nti emboozi ye oba ogiwulira ng'ogenda janalizinga yasoose n'ayogera ku bibiye ebyamukoze n'ava najja naku pulezidenti w'abantu namuinvolvingamu kasajja ko kafiirwa omusajja n'ava najja akaziikirako n'afiirwa okitegeera nti omusanyu gwe yaguzanye ng'aguteeka ku ye nama n'agugjako n'aguteeka ku muntu abantu gwe baagala okitegeera kwe kumanya okulwana olutalo n'onoonya abantu abagenda okuyambako mu lwana olutalo olwo oli bamuyita kabaka azanya ekintu ng'akimanyi ekigenda okujja kati gwagenda okijingiramu bawaika ebenda simanyi biki gwagenda okifiiramu olutalo olwo because yazze nagamba nti omusajja yamulaba nga afiirira n'agendayo ye n'afiirwa wadde n'okugendayo omusajja nebamukuba kati ya gas n'amusekerera nadda kuledi naga nti ezo ntalo ze okutegeera bizinesi ze yandibadde ayingira mu lutalo nga yenga King Saha naga omusajja yonna nemesa okudiru yange nanjogera diru yange neyageza okuba nti lutalo nga yenga King Saha ajja kumalako naye both ku social media ne mubantu kati abantu ba generation eno tukize tugane ba Bobi Wine. Ati mubufunze Chameleone is fighting with who? Chameleone Arwana ne Saha. Chameleone are fighting a forces bidi. A fighting a force ekkirizamu Bobi Wine na fighting a force ekkirizamu King Saha. Although force ya King Saha ntono ku ya Bobi Wine. Kyolana nti force ya King Saha yabadde mugezi n'ajambaza Bobi Wine. Ate mu kujambaza Bobi Wine nekikolera ddala amakulu Bobi Wine ate yamututtewa ntebe nga bawuliza oluyimba ashegera singa si Bobi King Saha tataswabi teri kuntu katika nkubuli mu Uganda manteri kintu Chameleone kyatakolangako kateriyo kintu kyosobola kwogera kitisa Chameleone I think mu bulamu bwe ate ebintu ebyo atya okufa n'okudda ku zero n'ebisigadde nti alina omutima omubi yagusuza nti simanyi wangu ezo yazisuza tewali kijja mutiisa kati ne King Saha n'ategeera nti bwe bagenda kulumba Chameleone sijja musobola nga bw'omu nina okweyambisako tactics ez'enjawulo okunnyambako okuba nga mbulira mu lutalo olwo nga mwendi naye nga nina amagye aganwanire n'emabega okitegeera yakozesa 442 by the way okitegeera kati goolo zonna tezisobola kunywa ku saidi ye zirina kunywa eri okitegeera ate nooli naye naaba mugezi nti weyazze okwogera reply ya Chameleone yabadde so mature kubanga Chameleone gwe twogerako Katonda yamuwa anointing n'akola ennyimba eziripresentinga byayitamu essaawa zino okitegeera Katonda yamuwa anointing n'akwata lyrics n'aziwandiika kubanga ye muntu gwotajja kusanga nga wandika ne peedi oluyimba ajja kuba engoma yagitulemu akole gundi ye agitwala owa pademaani agimikisinge oluyimba lufulume naye Chameleone byonna ebimutuukako yabiyimbako abimanyi kati wali ekintu kijja kirama kyakwogera kitisa Chameleone never. Is it true King Saha programme government King Saha King Saha nga ye wetugamba nti mumanyifu omuntu omumanyifu gavumenti emwagala nnyo ate King Saha nsuubira bwemba sirimbye omwana asale musale amwinamu omwana
wemba sirindi kati so akungamba nti omwana asali musali y'omu ku bantu abaddukanya gavumenti ya muwala wa Sali Musali aminamu omwana Sali Musali y'omu ku bantu abaddukanya gavumenti ya Museveni okitegeera kwegamba byempulira ebigenda mu maaso byeboogera nti omwana asali musale yamuzalamu omwana kiba kikuwaatyawo okitegeera obviously abasajja babalaba si basiru tasobola kukkiriza kuzaala mwana we nomulekaawo mulesaawo babbale abasajja bakola entegeka nga abaana baabwe balina kuwasiza abantu ab'enjawulo omwana we wamukera maki namwewagulako naafuna omuntu omulala akikkiriza muli nakibulesinga okitegeera naye ate tamwalaavu jaawo ono bwe yategekeraga nti gundi ojja kuwasa omwana wa Jacobo ajja okukuwasa oyo nakituukiriza kati abamutwala mu ngeri endala kyobola nti musivo wo ali mu Uganda mu first family mutabani wa Museveni okubanga avuma mukoowe oyo sivo we ali muntu oyo abantu tebanamutegera naye nga sivo we gyali oyo gyali munda eyo nti ate omwana oyo muko wa General Muhoozi bamutegekera omukazi nti ojja kuwasa omwana wa president namuwasa kati ewa saidi ya president ali fevayo lwaki ozanya gino emizannyo ng'ate era alinayo omulandira nga bw'oboogera anti webbanga otamuwemukira teweebikka ayinza okuba nti King Saha ayogera byonna byayimba yabiyimba abeera mu bantu ekitundu kyasulamu kyekimu ku bitundu ebikyasinza okuvaamu omusolo naye nga oluguudo bagamba edduko ekitundu kyavaamu kyazimbamu kyeyazimbamu ekyobugagga kyakyo mayirungi naye gavumenti yagatekake okitegeera kati ye waavayo n'ayogera ebyo bayinza obutamukwatako naye kati gwamwetoolodde kyekiringa esaawa zino bobi bayinza obutamukwata era bamukwata bamutwala magere nebamuteeka eyo naye kati gwali awo gwokafiiramu gwe others oba oli MP oba oli meya oba oli kansala oba oli kigwali awo gwe gwalina okucunya oba yategera omuzanyo ali intersection ali awo wakati eno gyali neno gyali kibyayisaawo okuzaala mu muntu ekitegeeza nti toyogere mazima wadde ayinza okuba nga yazaalayo nga ebagamba naye tekimugjaku kwogera mazima kubanga amazima agamanyi agaluma abantu amazima agamanyi agali mu Uganda nti ekinyanja esaawa zino okivuba kiriko nemundu esaawa zino ennuuni ya muwendo esaawa zino baga kwisa etteeka nga olina kuligestalinga omulimu omusiri gw'emmwanyi gw'olina kyali kibaddeko mu Uganda entega zo tebazikwatako okitegeera kati esaawa zino King Saha byayogera by'abantu bulumi bw'abantu representing people even if ayinza okuba nga alinayo akalandira eri ngaye tebalina kyebasobola mukolako ate jjukira nti abasajja ne opposition babeetaaga n'abantu nga King Saha babeetaaga nti babayamba okumanya ensi kikyerowooza because tukize tugaani gavumenti si basiru President Museveni okutufuga emyaka 40 ng'agera twogera ennimi naye etaano si musiru buli kimu akimanyi era n'okikwata akimanyi n'okera ku makya n'omuvumo otya akufuga butunuzi bwati naye genda ovume ow'e Rwanda genda okere ku makya ovume ow'e Rwanda olabe tabu tewali nobody siba kiba kusangibwa luli ng'ensi eri nnumo nga teri mu politics King Saha yandibadde afuna ddambi but right now ensi teri mu balance music teri mu balance politics awambe music ate nga n'abayimbi bakkiriza politics ayiwambe ki music kati King Saha ye mugezi yaze ku saidi y'abantu olutalo n'alutandika n'alulekaawo n'amaani najje n'agamba nakyogeddeko kati awo yeesootingi naye nga abantu basitiri bakola ki bakyakomerera because omuzannyo gwe amatatu ge yegabidde gye neyegabira bbiri neyegabira ekisala buli kimu yakyegabidde kati oli namulekera
nti olwedde abantu bali biased gyali ali ku side y'abantu gye bataagala okutali musango bayida we. People say Kamini should apologize. Okwetonda si kwa mpaka ate si buli muntu yena teyeetonda asookera ku makya okumiringa biki byeyeetonda. Kamini okwetonda tekimwinaako ttabu. Kamini ne muntu asobola okukuba olwaleero enkya nakusanga mu ddwaliro n'afuka kamina gaku muganda wange nsonyiwa nane nakikola nsonyiwa nkwegayire nsonyiwa mutima mpayo nkadde bubiri muganda wange nsonyiwa nsonye mulo nsonyiwa. Kamini okwetonda kiri simple nnyo naye bino Kamini tebimutiisa n'omulimu n'ogu. Kamini bamuwa benzi n'afuka kamina nakumala ng'olinga gamba tabanko na benzi tabanko na Range Rover oba na benzi. Oteramu okwogera ebintu nebituukirira. Talenti ya King Saha esigadde nga yeewaddeyo nnyo tebamuyimirize nga bwe babaninga Bobi Wine. Tebasobola kumuyimiriza. Trust me, tebasobola because abamuyimiriza abalinako akakwate tebasobola muyimiriza. Tasobola kuyimiriza Bobi Wine essaawa zino nti yes nkuwa example tasobola kuyimiriza Bobi Wine essaawa zino kuyimba basobola okumuggyako because wamukiriza okubeera n'abantu bwe bunafu bwa gavumenti bweyinza okumuleetanga bayinza okuvaawo omala ati Kanivu yavaawo bimu ku byo omala ati essaawa zino abasajja abo bali mu kuwaana nnyo baleme kuddamu kukola bivulu mu Uganda. Baagala kuintroducinga ekintu kye batanaakutegera abayimbi kye bayita scientific shows nga gavumenti ekuwa sente zo n'oyimbira ku Facebook yo oba ku TV. Baategezaako mu COVID ne mu meeting y'abapromota baakireetako Salim Saleh yakireeta nakigamba kati omuyimbi afuna nnyo mu data tulina kukwata kampuni zino twogere nazo tulabe engeri ki eziyinza okuyambamu omuyimbi akole shows ze mwe promota muveewo Salim Saleh. Kati King Saha tekina ekimu bino eby'omusiba bajja musiba naye si tebajja muliyirira bajja kukwata shows zaakoze bazisazeemu akulaga nti bannange bamuyirire olajjasi bayirira babajjo abatabalinaako kakwate olajjasi bayirira bagundi babalunywa abateeka kyalenga concert okitegeera. King Saha bamwetaaga okubeera ng'akola ebyo kuba senga tebalimwetaaga senga balate tebamwetaaga okufuna olukusa okutegeka King Saha luva mu gavumenti. Omanyi abatukuwa abakulira poliisi bogenda mumakere bakusaba nti bogenda kuteeka syo tulage abantu boyinako lwokubako Bobi Wine tebakkiriza okitegeera. Abasigaddeyo na tebabalinako tabbu. Omuntu yali wokubiri gwe wali baganda gwe batandika bwetandika kuteekako embeera wali omumanyi yali musuuza n'abuuka naga nina kudda ku saidi y'abali nga batandisa omuteekako embeera naye ngaekyewunyisa awadde abantu bagamba yalya naye nga musajja atu talyanga naye abantu bamugamba yalya ko era agamba waayi kanzire ku saidi erina obuyinza okitegeera kubanga saidi erina obuyinza erina pawa ezigamba nti noyimba batoyimba. Saidi erina obuyinza erina pawa egamba gagga wala wayavuwala okitegeera. So King Saha nga ye ali safe 100%. Byonna ajja byogere tagenda kwesimba kuwa president tebamwinaako buzibu Bobi Wine because ayogera Bobi Wine byayagala okutuusa. Abanagala balina okumanya nti omuntu ayinza okuba nga akolera gavumenti naye nga tagyagala. Mulimu abasirikale bangi nga batali happy na system ya gavumenti naye nga ali mubwa poliisi nga n'okwambala yambala ne ku front nagenda naye nga tali mu mativu naye nga alinza ekintu ekyo. Abannayuganda muzuukuke naye ajja kuzuukuka because order y'omusirikale ebeera order ng'omusirikale ataba musanyufu naye naasigala ng'akikola. King Saha ayinza okuba nga yali mutubbanga naawe nga teyali musanyufu nambeera naye nga akaseera ke bamuwaako miliyoni 2 miliyoni 3 zonna whatever case it is
nga zalina ekizibu kirina omutaasa okufuuka King Saha kati waali twawula ekintu ekiyitibwa bizinensi n'okukyusa ekintu ekiyitibwa eggwanga. Omuntu ayagala okukyusa eggwanga asobola okubeera nga essaawa zino ali mu gavumenti eriko. Bwetugenda mu byafaayo bya President Yoweri Museveni yaliko mu gavumenti ze yajjako, yaliko Minister of Defence n'atuuka ekisa n'agenda yesimba ne bamuma akalo n'agamba sibikkiriza nayingira ensiko. Kati senga abantu bonna abamukkiririzaamu abo essaawa zino batambula naye nebagamba aguwe tetujja kukkiririza because waliko ko mu gavumenti eziyise nga gwe Minister wa Defence ni tebakifaako bagenda n'ensi essaawa zino ali mu kutukatakata. King Saha okuyimba tubonga nawe tekimujja kulwayitize ez'okumanya ekituufu nekitali kituufu. King Saha okufuna nga bamusasula gwali mulimu, omulimu gwalina okufunamu ssente because alya mu kuyimba. Olwaddemu mugantu njaga kunyimbira akayimba bakayita Melissa ngompanira omwana nagamba mpa milioni 15 nozikwata buli mwana yena alina erinnya Melissa asooka kozesa ng'ekyokulabirako oba asobola kagaana. Okitegera tekimujja kulwayitize ez'okubeera omunauganda era n'okukeera kwekyo okupafomingira omuntu yenna nga President Museveni nga Muhoozi tekikujja kulwayitisizo nti oli munauganda era olina ebbeetu erigenda okulonda omuntu gw'oyagala mu mutima. Wazite tolina bbeetu kugamba bantu mulondo ono tekyenjawulo ekiriwo nti ffe bapurezenta ba radio presenta bapasita abayimbi tetulina bbeetu tigaba muntu munnange leero genda olonde gundi nedda kubanga ffe tulina kubeera nyuto. Ensonga zaffe nga tuweereza tulina kubeera nyuto. Omuyimbi nga ayimba alina kubeera nyuto. Lwaka kati kintu kyayononeka kyayingira mu politics. Omuyimbi okuganja nnyo mu bantu alina kuyimba alina kwogera ebireetera abantu ebinyumira amatu g'abantu. Omuyimbi okuganja nnyo mu bantu alina kuwaana pulezidenti w'abantu ekitali kituufu nti politics obumikisinga ne music ekimu ku byo kisinga amaanyi. Edda omuyimbi bamusasulanga kujja kusika bayimbi bantu bawulire bapolitician kiki bagamba. Essaawa zino omuyimbi ali mu kwegayira politician muleetera abantu kumulaba tekyali bwe kityo. Omuyimbi alina powers ze ng'ali nuto ng'ajja n'okusasula emiliyoni ze 3 najja n'ayimba ku konvoyiyo oba ku campaign n'aleeta abantu bagamba ye n'atambula n'agenda tagamba naye munnange oli mumulabiranga ddala akola mulimu gwe kati kyakyuka. Omuyimbi akwata akazinda n'ayindoose banaye ono mu mwaka lulu bwe tulabamu essuubi no osobola okusasula omuyimbi n'akukolera oluyimba lwa campaign naye nga takuwagira kirina kubeerawo ekityo. Abantu batandise okutumisinga Saha asaba batini esobola okubeerawo era ebeera etya sengerogadde bate esobola okubeerawo. Chameleon is a businessman. Chameleon tasobola kugaana ssente. Chameleon amanyi ekintu ekiyitibwa ssente, amanyi ekintu ekiyitibwa value ya ssente. Essente ng'eri mu nsawo tetegeeza teriko kapande gamba nti eno ssente ya NRM, eno ssente ya NUP, eno ssente ya DP ebeera ssente ya munauganda ekyokugula kintu kyonna. Chameleon asobola ojikiriza bato n'alyoka amukubira bato n'ogiwulira. Chameleon ali money-minded okusinga ekintu ekirala kyonna. Ayagala ssente okusinga n'abazikola. Era nga waliyo investor ali eyo. Chameleon tasobola kugaana kuwa King Saha bato. Agimuwa n'agenda. Kati mutemanyi Chameleon Katonda yamuwa ekintu kimu nti eddoboozi lye terikoowa. Eddoboozi lya Chameleon waligera mu live music terikoowa ate akikoledde emyaka 40 muganda wange King Saha afuna abantu but musically Chameleon amusomesa ekintu ekiyitibwa endongo. Twogera ku muntu ayimbidde emyaka 20. King Saha yakabeera mu ndongo akiti emyaka nga 13-15 King Saha asobola okuwangula mutana because ayogera ebintu abantu bye baagala okuwulira but musically abantu abamanyi awuliriza music bawulawo omusajja ku mulenzi. Twalaba bato ya Bebe Cool ne Good Life and Lady and Weasel. Lady n'atuuka ekiseera nga takyasobola Weasel n'atuuka ekiseera nga takyasobola kuyimba ng'eddoboozi lifudde.
nga akasajja karadio kakomawo ne kamubakinga n'omubakinga nga nekuseri kuliko babackup naye kakulaga nti kayimba ne kayimba paati yako ne kakomawo ne kamubakinga okitegeera egye bayita talent katwogera ku bantu abalina talent nesaagala musuuza nye tusobola kusaba musuuza sibato n'omweyimbamu nkubuulya ebyaddala twogera omuntu asobola kusobola kumusuuza mu bato balina abantu nga babiri David Lutalo omulabo oyo is one of a kind ye muntu alinganga gwolaba kitambi ng'entya David Lutalo ye muntu alina oluyimba nga owa kirasi yaabwe yaluwulirako nga kirasi ya wansi yaluwulirako David Lutalo ye muntu alina classics ezenkanankana ezamusuuza David Lutalo ye muntu abadde abisana mu get collection ne musuuza naye nga musuuza kyamusingako kiri ekintu ekyo yategeera ekintu ekiyitibwa okuzannya omuzannyo gw'okuyimba nategeera nti woofuna essente zezisobola okupinga bulandiyo neeba nga y'amaanyi nategeera nti no essente ng'oyaga kufuna sente ku oluyimba oluli global kati oli kyamusinga nti yakuba ennyimba ezinyikira mu mitima gy'abantu kamidino King Saa kyasinga ku bonna ssaawa zino kyasinga ku Kenzo kyasinga ku Kamiliyoni abasinga kintu kimu alina abantu ali maanyi g'abantu the voice of the people is the voice of the Lord if you like it if you don't like it kyekyo eddoboozi ly'abantu eddoboozi lya Katonda alina abantu naye bali abasajja twogera ku muntu abalina endongo nga tugenda nti tujjemu ebyobufuzi tubiteeke wali King Saa weeyambule ekyamaanyi g'abantu ekiteeke wali we Kamiliyoni weeyambule ekintu kiyitibwa ekyokubeera nti wagira NRM naye Kenzo weeyambule ekintu ekiyitibwa okubanga oyagira NRM tugende mu ddongo muganda wange Kamiliyoni is a one of a kind mulalamu King Saa yakatandika okukola live band Kenzo akoze live band bulamu bwe bwonna kyekintu kyeyasookiraneko ddala kyakopa ku Bebe Cool nti Bebe Cool lwaki asinga abantu okuyimba live band because abadde amuyimba David ayimbidde live band emyaka 15 gwe ayimba sidde tozaakera makyaga nti mujjaka kukola battle na David Lutalo omuntu ayimba live band kwogera kuyimba live band erabisa live band otuuka ekiseera eddoboozi ne lisaakaala nga tulina kiddaku ng'olina kufuna muntu alina eddoboozi lifaanagana eririyo akuyambeko live band otuuka ekiseera nogaa tukozese ne semi live band otuuka ekiseera nova ne ku key naye abantu betwogerako nti Kenzo talina talent bulungi but practice beats talent nga wamuwulidde ku live band iwe n'owulira ku live band wa King Saa muganda wange otegeera nti abasajja gye bali abakuba live band